mbu baleese etteeka baliyita Building Control Amendment Bill. Naye ekintu kya Bobi Wine kyongedde Museveni amaanyi n'obuvumu. Kati n'amateeka ge yali atya okuprovokinga bana yabyogerako byonna ebiriwo yabyogerako just gy'obwongo obutono teyamanya. Baganda bafa etteeka lino epya ku kyebizimbe likyabopya munnanga ate abantu emitwe abaana batandise oteekayo obutambi nti bino Bobi Wine yabyogerako. So ngenda kubeera nga byonna nga mbikutuusaako ku maaso awo. So nga Palaso naye avuddeyoko n'alaga munnanga ate ku njuye nga bwetuuse munnanga ate eside eno. Bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yugi. Wabula kansooke nkutandise n'akatambi oba obumu ku butambi obugeetize munnanga ate viral ku tteeka lino. Mmwe abantu ba Buganda mmwe babuulira mugenda kutuuka nga mmwe mwekka mu Uganda muno mmwe mutalina wantu we muyita wammwe. Mbyogera wano naye mugenda kirabako. Kino ekintu temwetaaga Lutta Amaguzi oba Kyagulanyi kujja wano. Nammwe muli bakulembeze ennyumba e Uganda n'atannaba kuzimba bukkeeredde. Ne banne Uganda mbu baleese etteeka baliyita Building Control Amendment Bill. Mbu etteeka eryo likola ku mutindo gwa bizimbe era Museveni yali sayininze dda. Wuliriza bulungi era otambuze video. Mbu nga tonnaba kuzimba nnyumba olina osooka n'oyita abantu abo ne bakuwa olukusa oluzimba. Era olina okubannyonnyola ogenda kuzimba biki era ogenda kukolerawo ki. Owulira? Kaakati ate ennyumba bw'eba ewedde tugeze bakuwadde olukusa. Era sitiro olina okuddamu n'obayita ne bakuwa olukusa oluyingira ennyumba yo gye weezimbidde. Mbu munnange bali ku mutindo gwa bizimbe. Kyokka etteeka lino likola ne ku byazimbibwa edda. Omanyi bannayuganda mulina omuzannyo mungi naye ogenda wulira abantu we bakaaba. Ebikyamu ebiri mu tteeka lino wuliriza bulungi. 1. Bagenda okubanyonyootamu ssente. Bagenda okubaggyako ssente buwanana. Wano mu process y'okukkiriza okuzimba mugenda wulira. Olina okuwaayo. Kyokka ate eroddemu obawe bakuwa olukusa oluyingira ennyumba gye weezimbidde ezo zonna ssente. Ekyokubiri wuliriza bulungi munnayuganda munnange. Bw'obanga oli Muganda, oli Mukyoli, oli Musoga, Mugisu, simanya Munyankole, simanya Mukyoli, simanya biki. Kasita obeera munnayuganda ng'oli citizen bagenda balemesa okuzimba. Abanyarwanda bayingira eggwanga buli lunaku teri abakwata ku mukono. Bajjudde bali bwe bati bangi tebalina waakubeera. Ekintu kya Kyagulanyi kino kyayongedde Museveni amaanyi n'obuvumu. Nzija tonyiiga nali nako okwogera ku bintu bino ebyobufuzi nga byantama. Naye ekintu kya Bobi Wine kyongedde Museveni amaanyi n'obuvumu. Kati n'amateeka ge yali atya okuprovokinga bannayuganda ng'agamba bayinza okwekalakaasa ensi nejjamu obutabanguko n'atatuukiriza pulaani ye ya myaka 10 ng'atyo galeeta kati agaleeta kyere agaleetera kumukumu kuba yakkiriza nti Abannayuganda ekituufu kiri nti tebasobola kwerwanako. Abannayuganda bali vulnerable, tebasobola kwerwanako. They are not ready. Nkugambye nti bikyewuunyikiriza munnanga ate abantu. Soko owulire Bobi Wine kye yabagamba. amala okugyawo eddoboozi erisobola obboogera mujja kulaba kye basobola obbakola mwe basajja mwe ne bakazimu. So temusiruwazibwa. Tebalwanyisa mmwe. Tebalwanyisa nze balwanyisa mmwe nze jja sinyimiridde mu kkubo lyabwe. Ye mmwe target. I am not the target. You are the target. I'm only standing in the way. So tebabasiruwaza baganda bange. Musobola okukyusa obulamu bwammwe nga temukozesebbwa. Tewali muntu asobola tukuuma nga tuli basireebu nga tetumuwadde permission. Mukirabye kakati zino ziri saa 12 badde nakapa ku mulimu. Kyagulanyi ono yajjanga n'atugamba ebintu simanyi oba babimugambangako oba yalina abanene mu gavumenti abamubirangako naye byonna yabyogerako. Byonna ebiriwo yabyogerako just gy'obwongo obutono teyamanya. Era nga bigeetinze nnyo munnanga ate viral etteeka jjukira nti no Jane Museveni yamaze dda munnanga ate oli sayininga ate kasita ali sayininga
muganda wange liba litandika munnange ate okukolerawo. So byebyo nno munnange ate ebikyagenda mu maaso ku tteeka lino ku kyebizimbe, era nga etteeka lino likyayogeza munnange ate abantu obwama kw'ossa n'okwewunyiikiriza nti ye kati omuntu agenda kukola atya munnange. So byebyo so nga nkongeddeyoko omuyimbi Pallaso avuddeyoko n'alaga munnange ate ku kizimbe kye nga bwe kituuse. Muganda wange njagala weetegereze bulungi nnyo akatambi kano. Njagala weetegereze bulungi nnyo akatambi kano aka Pallaso. Omusajja azimbye ekizimbe muganda wange. Endabirwamu kwegamba kizimbe munnange ate ekitemagana ekirabika munnange ate obulungi eky'omwana mulenzi munnange ate Pallaso wali. So akatambi nno kenkusembezaayo. Akatambi kano abadde munnange ng'ali mu kutuuka mu maka nga bw'ogezaako okulaba. Ye muyimbi munnange ate Pallaso abadde anyumye, abadde ayambadde munnange ate akasuuti wali wonna kabadde kiriya nnyo. So ky'olina okukola kusigala nga weekuumidde ku Jaminati Yogi, naye ng'okoze ekintu kimu kyokka ku subscribinga. Ebisigadde byonna obiturekere, tujja kubeera nga tukuwa update yonna kasita obeera ng'osubscribinze.